Sande ya leero amasomo naddala erisoose n'Evanjiri bitujjukiza nti Omukama akadde konna atuliisa n'emmere ey'obulamu, emmere eva mu ggulu. Essomo erisoose litulaga Abayisirayiri bwe bali mu ddungu, bangi nga balowooza Omukama abaabulidde, abamu nga batuuse n'okugamba Omukama yabasalira ag'enkolwa n'abajja e Misiri gye balya emmere nga basindisa na bigere, n'abajja e Misiri gye batulanga ku biseffuliya by'ennyama ne bisigala nawo n'abatwala mu ddungu bafe enjala. Omukama nno bw'atyo mu ssomo erisoose n'addamu tulaga nti abo abali mu ddungu yabawa emmere ng'eva mu ggulu nga eringa enkuba, n'abateerako n'ennyama mu ddungu, abatalina we balima, abatalina bisolo bye balunda, naye n'abagabirira. Si kugamba nti yabagabirira kwolwo kwokka, naye ng'addamu okutulaga nti ffenna abamukkiriza n'abumugoberera atuliisa obulamu bwaffe bwonna. Abayisirayiri bangi nnyo, emirembe n'emirembe bajjanga ekyamagero ekyo bakinyumiza ne ku baana baabwe, bajjanga battottola Omukama kye yabakolera, naddala okubaliisa emmere nga mukeera ku makya ng'emmere yatonnye ng'enkuba. Bangi ne batuuka n'okulowooza Musa ye yali abawadde omugaati ogwo, naye mu Vanjiri Yesu Kristo addamu okubajjukiza ate naffe n'atutegeerezaamu emmere gye balya mu ddungu Musa si ye yagibawa, naye Katonda yennyini ye yabawa emmere ng'agijja mu ggulu n'etonnya ng'enkuba. Katonda nno oyo gwe tuba tusaba bulijjo naffe atuliise, naffe atugabirire. Tubadde mu muggalo tuyinza okugamba naffe tulina akadde we tubadde tutuusa tugamba emmere enaavaawa. Emirimu gyaffe mingi gibadde miggale, bantu bangi babadde tebakola, abamu akasente ke baati kabadde kakendedde, nga weebuuza najjawo emmere ate male nziggyeko n'ekinaatandika emirimu nga batugguddewo. Omukama laba aguddewo, newankubadde amasinzizo maggale, newankubadde amasomero maggale, naye aguddewoko abantu baddemu okukola. Omukama nno bw'atyo bw'atugabirira bulijjo, naye mu byonna ng'atuliisa n'omugaati gw'obulamu. Omugaati nno guno Omukama bw'atyo atuyita mujje mulye ku mugaati ogw'obulamu mu Yesu Kristo yennyini, nga tetulinda bulinzi mugaati gukkusa lubuto, naye omugaati ogugenda otuwa obulamu obutaggwaawo. Omukama buli lwatuyita, bantu bangi tuba n'ebyokwekwasa, bantu bangi babuze ne batuuka n'okulowooza nti basobola okubeerawo nga tebagabana ku mmere ey'obulamu, naddala Ukarisitiya. Abamu oluusi mirimu, omulimu gwafuna naawe okimanyi gukontana ne batiisimu gye wafuna, naye n'ogulemerako n'ogamba batiisimu ngireka nfune ekyokulya, n'ofiirwa omugaati gw'obulamu. Abalala mulimu emize ng'omuze gw'olemeddeko gwe gukuleetedde okutambula bw'otyo n'otasobola kugabana ku Ukarisitiya. Abalala oyina empisa embi ekulemeddemu nga yeekulemesa, abamu bubbi, abamu kuvuma, nga gwe buli lw'otuuka okugamba twandikugabanye ku mugaati guno ogw'obulamu ga naye ate nkyalina omuze guli. Omukama addamu otujjukiza, atugabirira bw'atyo. Mu kutugabirira ayagala ffenna tulye, ffenna tubeere n'obulamu. Kristo mu Vanjiri waddiddemu otugamba tuyaayaane nnyo okufuna omugaati ogwo. Mu kuyaayaana okwo biri byonna ebitulemesa okugabana ku mugaati gw'obulamu tubiteeke ku mabbali, tusobole okufuna ku mubiri n'omusaayi ebizzaamu obulamu. Nga nkyali mu seminaari yo natambulanga oluusi nga tugenda okusoma saaviisi ku Sande mu bisomesa ebimu, naye ewamu ng'ogenda nga bagambye ewali abantu bangi, n'otwala ekikompe ng'okijjuzza n'ogamba bano bangambye bangi, naye oluusi ogenda okumaliza Kereziya ejjudde abantu 200, abantu 10 nga bokka be basembera. Olunaku olumu kyampaliriza okubuuza abantu ekibuuzo kino kyenziramu nange okubuuza olwaleero.
mujja ku Eklezia ffenna tujja nga tunyiridde twetegese tunyirira. Abaganda babuuza, mwe abatajja wano mulyawa? Ojja onyirira, tumanyi amaanyi gava mu mmere, gava mu kulya. Ojja onyirira, mulyawa bwe muba nga temugabana ku Ukarisitiya. Sande ya leero netujjukiza Omukama atugabula n'omugaati gw'obulamu era atuyita tugulyeko. Ebyo byonna ebitulemesa ogulyako tubiteeke ku mabbali tusobole okutambulira ddala nga tukakasa n'obulamu obulijja tujja kubugabanako. Ate ekyokubiri essomo ate ekyokubiri evanjiri ya leero ekibuuzo Omukama addamu okutubuuza. Mu kibuuzo Abayisirayiri kye bamubuuza, tukole tutya okukola ekyo Omukama kyatusaba? Naffe Omukama waddiramu okutulaga kiki kye tulina okukola okuweereza Omukama. Abamu tulowooza amasinzizo galina obanga maggule, tutule mu masinzizo tumutendereze, tukube ettendo n'ekitiibwa, tumuyimbire, tusanyuke, tuwe ebirabo, tuwe ekimu eky'ekkumi. Abamu tulowooza ekyo Omukama kyatulindiridde. Munedda, Omukama mu Vvanjiri addamu okutugamba okukola ekyo Omukama kyatwagaza, tukkirize oyo gwe yatutuma. Bwe tukkiriza oyo gwe yatutuma, kitegeeza obulamu bwaffe bujja kukyuka. Omuntu agoberera Kristo obulamu bwe bukyuka. Oba tokyeyisanga abakafiiri, oba tokyeyisanga ab'amaddiini amalala, oba teweeyisanga ab'amawanga amalala, kubanga obeera weeyisanga oli mu Kristo. Omukama kyaddamu okutusaba ffe bayita okugabana ku mubiri gwe, kulya ku mugaati ogw'obulamu. Atuyita tukole kyayagala. Tunaakikola tutya? Nga tukkiriza gwe yatutuma. Bwe tutyo nno Sande eno eddamu okutuyita tuleke enkola zaffe enkadde. Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri kyakkaatiriza omuntu omukadde oli tumuggyeko, omuntu oli ayombayomba tumuteeke ku mabbali, omuntu oli avuma tumuteeke ku mabbali, omubbi tumweyambule, tusenge Kristo, tukkirize Kristo, obulamu bwaffe bukyuke nga tuli bantu bajja. Mu kubeera abantu abajja bwe tutyo tujja sobola okujja mu maaso g'Omukama nno nga tugambira ddala tuli ddala ba Kristo. Omukama kyatusaba okulya ku mubiri gwe n'omusaayi gwe, tulina okukkiriza oli gw'atusindikidde. Tukkirize Yesu mu bulamu bwaffe, tumwanirize, buli kimu kye tukola tukikole mu Kristo, ate tutambulire wamu ne Kristo. Omukama abeere nammwe.